ukalala lw'abaana abatwe waliwo okwekalakasa ne tulowooza nti balina kye bagenda okukola mu kulonda nga kuwedde tubagambye nti omusajja abbye akalulu kaffe ne baleeta ekimeerimeeri ne bakisuula awo anti bakiteeka awo anti kugambe ne bagiteeka awo ekimeerimeeri kakati ffe tukimanyi abazungu tebali afta abazungu tebali ku byaffe balina interest zaabwe ziri separate naye mwe lwaki mutunuulidde ekintu kino nga mukigatta ku mabaati nze nasooka okugamba era mbadde nkigamba abantu nti eno issue eriwo teririreetedi ku mabaati kuba singa bakutte babbi b'amabaati gavumenti yonna eyinza okugwa nga tewaliwo akulema abasinga bagatwala vice president yatwala amabaati si ye number 2 mu Uganda kati ova otya ku number 2 vice president n'omubuuka n'okuta ku number 3 anti kyenkulaga prime minister naye yatwala amabaati era omulabe ennaku zo yeebuzaabuza tayagala na buli yali aganye n'obugombe nga bamuli bubi temukuba bugombe mujjukiza abantu amabaati gaabwe yes bamulangiranga kakati ng'ogyeko abo si basatu tulina ba ministers there are more than 5 ministers abatwala amabaati anti nkugamba ne former speaker Kadaga ate ne minister nkugambye naye yatwala kibagamuteekamu ngabulawo okuba nti bagamuteekamu abagamuteekamu ebalegeze naye yavaayo n'agamba nti twafunye amabaati ffe twakkiriza ng'ababaka ba parliament the population eteeka nnyo pressure ku bakulembeze kakati we wabeerawo buli kiriwo ekyo kitugireyo kituwe bo bano ensobi gye baakola tebateekawo systematic procedure y'okufunangamu ebintu bya gavumenti ebyo nga wabeerawo first come first serve first around first take first no first compete and take kakati nga tewaliwo organized system bano bagenza okuleeta ekintu kyabwe mukyala Anita Amongo bw'aba alina amuwandikira awandiike zino statement abamugoba si bazungu abamugoba mu kintu abamugekako sanction Museveni yamuliko nze bulirize ebigambo byange tonajjo wala wakubijja Museveni aliko ku mutwe kakati ono kakati Museveni yamule bwatyo kati gwe nawe osobola okuleeta omukyala ewakana akulemerera n'onoonya ekyo mukola n'omutega kakati Museveni alina ulirize ebyange kyogamba nti wayinza okubawo nga kitutabuseeko tugamba nti speaking eri atakyayinza genda bwe tumuggyeko kakati sipiika ono bw'abadde walaze nti afunye embavu zezimutawanya kati basirikale anti ulirize ebyange mu basirikale ng'atandise ofuna obuganzi mu institution ng'essimu yeekola inga bwakuba abakubye ndelebe walunga agamba murokoza sparks kunabo anti nkugambe nga bwakuba abakubye kati ne mu byesente si ali obubi ekizibu kya Museveni kubeera ng'oli naye n'otandika okulaga nti olinawo ky'olinawo jukira nti Museveni azimba bwakabaka bwa mutabani we kati buli wakulaba ulirize ebigambo tonna wakubijja buli wakulaba ng'ateekateeka mutabani we ntebe wali nga naawe wakulaba ng'eyeeteekateeka ng'eno eriyo baga kibaya abamugamba nti omukyala ono ng'alina essente ono taayingirira obwakabaka bwo bw'ozimba ng'atandika okunoonya kati ye Museveni ayinza obutaagala mukuba wano direct nga bw'obadde olaba amuwaanawaana simanyi kino ekiri wano abatwala amabaati yali political corruption natuuka eri ono byemuwandika ku social media mubiveeko Museveni ye bwatyo bwali asobola okuwa kyayi ali mu sukaali naye ng'enaakutta abazike mutegeera nze mutegeera bw'ajja ewange era neebaza mbuuzi ono agoba kiwana ewange sisooka kyemumanyiko ekirungi nti ne bw'aba enkeera agenda kukuba akabazi ku mutwe tekimugaana olwaleero okukolera kapati nazira amazira mayitirivu nnyo n'ogamba nti emikwano gwange kumbe enkeera gwe bwatadde ku lisi y'abagenda okuba akabazi mulengera alengedde zokondeke gakibayolekaaze zokondeke ennengera ekyange ne sipiika kyatalengera abazungu Museveni alina balobisi be nkwadde kyakulabirako nti gwe lwaki olowooza oli ava ku namba 2 nadda ku namba 3 lwaki sipiika gwalumba gwolowooza sipiika yatwala obubaati bwa Centemex anti nze nkugambya ali mu palamenti amabaati ge yatwala tegasukka miliyoni 6 6 miliyoni za Uganda 6 miliyoni kubanga obubaati buli bwe batwala siwe
yali mwabiri milioni ngabiri okay 20 millions kale kanjifuule 50 million nchekizajalating nti omuzungu ali eri ebungereza akambye bambira basipika yabbya amabati ga milioni 5 Sankisoni tajja wano kwegamba Museveni bisere bisika mutero muliraga agamba kati Uganda etandise okumpomera bwabalabanga nammwe mwebase ku kibozi ky'abazungu jukira Museveni alina balobisi be ebungereza abazungu abalina kolagana tubadde tuwabayo emisango omusajja sente eggwanga sente zonna nga ziggwawo ze yeewola tebanyega ne tukuba enduulu sebo pulezidenti Kyagulanyi yakuba enduulu eddwaliro ly'erubowa eddwaliro ly'erubowa omanyi sente ze mwateekamu obuwumbi sofa mwali babasaba obuwumbi tuliyoni namba ne muwaayo obuwumbi 608 kakati omuntu olyo 608 omusungu talulengera alengedde milioni 5 n'ateeka kuwata ate n'ava ku namba 2 kagwe nkubuuse njagala sipiiko nkulaga nze ekiriwo kati Museveni kye yakola bw'alaba ng'omukyalo ono atandise omukaluubirira amera ng'atandise okumererera gamba ntemye ntya taapuluutu tulina omuti sebo profesa omucungwa tegulinga mutuba omucungwa guba ne taapuluutu oba onotta omucungwa onoonya taapuluutu eri enuuna okitegedde omutuba gwoba otemye taapuluutu tema gujja kusigala ogusirayivinge naye ku mucungwa onoonya taapuluutu oba oguse kakati Museveni n'anoonya balobisi be balinda choka ezo group kibo musajja mutapulaka anti abo je bali be balobisi be buli gwe tuwaba nga bagenda eri mu government y'Ebungereza nga bagamba ono musajja matabuta jukira Museveni alina byayambako abangereza e Congo kana majega otoloza gali yokuba President Museveni tasobola Bungereza anti nkugambye Museveni ne bw'onoobanga gwoli kulisi y'abantu bekyagwana akuba akabasi era akukolera ku mbaga n'akuwa ebirungi mmanyi okumanya kwange President Museveni ye president gwembadde ayedde ennyo nga bakyusa cabinet ng'eyo n'akyusa omuntu omu n'adda ensi anti kati President Museveni yabadde akyusa cabinet anti kyewuliriza kye nkugamba kibeerawo kati jjukira bo bagezi tasooka kwanganga direct ate nkugamba nti ono omusajja omutegeera nga teweeba tobongoota abasinga ababongoota wano ekyabalema omusajja okumutegeera kuba nti babongoota bannabyabufuzi be tulina kakati bw'amala okutungamu wano sooka otunuulire jjukira wano waliwo abalangira baabwe be baagaliza ekifo ekyo webali President Museveni ekibiina kya NRM beekulamu omulimu bayita speaker anti nkugambye Museveni ebigambo byaga kibayo byambaliga oli mukwano gwange honalebo nakasike naye kyembuuza ono yasoose okuba speaker anti kyenkugambye wuliriza ekyokubiri maama wo right honorable Kadaga yali speaker yamutwala atya sekandi honorable oyitibwa sekandi yali speaker anti oyo yali tabalumya nako ate waki ate ogambye soko ulirize oba oyagala Museveni akukyawe laga nti olina financial muscle laga nti olina ambition laga nti olina command olina sebo kyenkulaga bano bajja kira baluvanyuma nkimanyi nti ne mukyala Magogo Anita Amongo tannalaba vazoni yange eno vazoni nzengirira ayinza obutagirengera eno yange nzengirira kati bamulengera omukyala ono afunye financial muscle atandise n'okusisinkana abantu by region ennaku eziyasinkana ab'ebusoga bakyamani beero sisiri n'abasuza mu hoteri wano ku Afrikana anti kyakuwulira kati Museveni jjukira Museveni ye muntu atapapa asooka n'akubala ne bamutwalira lipooti n'akubala nti ono omulaba ono afuuse w'amaanyi ajja kulinnya ku bwakabaka bwo bw'oteekateeka wano jjukira omutabani yakayingira ebyobufuzi kati ng'atetenkanyiza omutabani n'alaba nti wano waliwo emerging force ejjanga erina ne command addamu n'agamba tutandikirawa jjukira alina balobisi be ebweru w'eggwanga esebo
Honorable Anita Mo nga tukyatambuza ekisenge kino gwanga likyali kusanja kya Muhoozi ya Muhoozi yagenda Honorable Among bonni gwanga ne gwani speaker n'abira Honorable speaker ali kusaidia General Muhoozi anti kakati ulijanze ne statement sele yagamba we believe bawuliriza kyenkugamba n'abantu amayero gonna ulijanze kyenkugamba warese Honorable Rutamaguzi ebigambo byange tojja kubisanga nze nalengedde Museveni ne bw'omunaazi ebigere ng'asaddewo ekyatosula bw'omunaazi ebigere nga Yesu bwe yanaazanga abayigirize 12 yanga yakataasa n'abanaaza naawe okkiriza ebya Honorable Rutamaguzi kyatuuka ku ssaawa eri Kadaga nga tuli naye mu parliament mama tukuba emikko ekitonga antuliriza mama wo right honorable Kadaga ng'ali mu parliament batukuba emikko era n'akola ekyafaayo n'akuutiza ssemateeka w'eggwanga nga mukuutiza Museveni akolwa Kadaga kubanga gwoba presiding officer oba ne right egaana debate eyo n'ogamba let the constitution work Kadaga nga amaze okkulira okuutiza ssemateeka Museveni afuge bwe bamuteeka ku kisenge mu Kadaga nga bamutadde ku kisenge yayimirira n'agamba singa saalinze bino statement nzikola asobola n'okuntwala mu kooti singa saalinze kukuutiza ssemateeka Museveni yalibadde takola ki genda olabe kye baamukola kakati n'ono batandise omusoma jjukira Museveni anoonyezza wano lokale wamukuba n'agamba tunaayita mu kooti tetujja musobola alinayo amaanyi ite mu magye atutegeera kuba omulundi omulala yakuba nako ku mulanga nti waliwo abannondoola naye n'afuna ejjeeri erimukuuma Speaker alba mukuma wali obolooza teryamukuuma genda mu ofiisi y'omulabe ne speaker number 3 anti kye nkugambe number 3 akuumibwa number 3 akuumibwa kubanga kino kiriwo bayiteeka kakati bw'amala okkizuula nti wano talina wamuyita atandise okwemaajinga n'ayita mu ba foreign lobbies be nti singa wabeerawo MP linda kyoka noonyeza singa wabeerawo MP aleeta matter of national importance be bantu be ababadde bamulobingira eyo singa beerawo MP anti bakigajjayo balobisi bo bosasula bano abakukubira akadingidi eri mu gavumenti ya colonial master wo nti omusajja ono omulungi nnyo ne wakubadde ewe waliwo okutemula abantu enkyanego ne wakubadde abantu abajjuza mu makomera naye mulungi n'olwekyo ssebo nze yange egimaliriza bwento ku sipiika nti sipiika alina ensobiize ye ng'omuntu yeeraga nti yeejalabya nnyo wakati mu balina obujja baafuga nabo Museveni yasinga obugagga wano mu Uganda naye basobola okulaga ekizimbe kye wali omulayo akulaga nti kino ekizimbe kyatulaga nti ezo zokka zaalina naye nga Kampala hafu ye obijjawa byange nze nga munnabyafuzi akulembera bano abayindi bakolera Museveni bano boola be bafuna ettaka ly'obwerere ne bayiwa ebizimbe ne mu nkabazi ne bazimba bakola kyako bakozi be naye Museveni yali akulazeeko ekizimbe kye nkyakuwa kyakulalirako nira omusajja ava ewange bano bayeekera mbadde nkugamba onankumiikirize mbadde nkugamba nti Salimu Saleeyo omu ku basinga obugagga mu Uganda osobola okundaga wano ekizimbe kye nti yavaayo n'agamba eno moolo yange anti nze nkugambye nze ndi munnabyabufuzi anoonyereza atawongoota wali ogirabyeko n'olwekyo ssebo mu ddakiika yange emu ffe twagala kugamba sipiika wa parliament tewali kintu kiri greater than people power ne bw'otambula ne bw'oba mugagga otya bano abakwetoolodde bano abadiscussinga issues locally these people should be left to discuss local issues si ze eziri kati diplomatic level kubanga olina okimanya sebo professor okimanyi nti bakuteekako sanction ne speaker baba bamugambye nti ekisanja kye ekijja todda anti nkugamba Museveni atandise omwegobako kakati balwese bano abaliroko ebintu babitaputa locally ono omusajja afumanyi minister of foreign affairs ono musajja watu yani Okero oyo tasobola nakuba kansala waffe
kasa ngombe bawulira ebigambo yagamba inakweza abakalamoje nakweza yabagamba atya ngenjali batta waliwo statement yabayisa olwekyo sebo budenga mugenze kyetusaba kiri kimu kyetusaba kiri kimu namuga awumba kyetusaba kiri kimu abantu baffe ebintu wabeerawo issues eziri at international level engage them at international level kakuto nawe oli mu byabufuzi ensonga z'abasango byatuzikandikireyo sango be by the way mbayamba nnyo naye buddu nkyabakwasizaako nonalebo wamwe gundi yajja ndooza naawe obaddengawo nga mbalwanirako nalebo waabwe yani mpalanyi akiikirira eri naye tuli naye nonalebo ono gundi omuyimbi Rutaya abo era babalwanireko ne mukulu maato ebukiggwe semyungu ebuligwe semyungu kakati na professor wantu tekatayo nerabidde okwagalizaako abantu bange bano olunaku lw'abamaama kubanga ffenna tuli wano olw'abamaama awatali maama tewali muntu ku nsi so bamaama mwenna mu nsi tubeebaza nnyo naddala maama wange yanzaala abantu bakwebaza nnyo we bali kunzaala maama wange yenalunkuuma sise yeddira ndiga mama enalunkuuma oli muzukulu wa Rwoma ku side eri n'okwebaza era maama mulongo babiri enalumansi ekitenga Masaka City nawe nkulamusizaako mukwano nkwagaliza lunaku lw'abamaama ekitenga wali ng'ovudde mu nnyendo yes kitenga City maama mulongo babiri nalumansi ne maama namatovu Matirudawo ku kampu Lutamaguzi nawe nkwagaliza olunaku lw'abamaama ne bamaama mwenna tubeebaza omulimu gwe mukoze munene nnyo naddala okufumbanga emmere ewaka okuzaala abaana n'okulabirira abaana kubanga eggwanga lino litalina bamaama libeera ng'ensi erina bamulekwa ate sebo omulamwa gw'olunaku maama wa Gakibayo Mukaakabano Saara oyo ali Lwettamu naawe nkwagaliza olunaku olulungi sebo nalebo Sekasi maama we Katika Mujali mange gyali nakatandagiraawo mulungi namugalusi mukyala Namugalusi gwe nkutegedde nkumanyi oli muganda w'abakalungi awo nakatandagira nkumanyi sebo maama wo mumanyi omulamwa gwasoose waziddwa nti profesa maama wange gyali bamita Joyce Nagawa abeera Mbale mu Bugerere maama wa profesa akende kunkolirako nga ntegeeza era Stephen Kafeero abeera kujjaawo profesa Walusimbi nawe nkwagaliza olunaku lw'abamaama era ne mkugulirayo kilo y'ennyama emu njagiweereza we kilo y'ennyama emu sebo kanjikwenga kanso Gakibaya alaba sebo bigambo bingi ayo jagenda ku State House bokuba abaana obakuba bonna ne maama wa mukyala Mukasa maama wo gyali nawe yani ye mukyala Katusiime Siteera mukyala mukyala Katumusiime Siteera maama wa mukyala Mukasa nawe nkwagaliza olunaku lw'abamaama Gakibayo abakojjaawo Gakibayo sebo ennyama zembanjugula kojjaawo agule ennyama kakati profesa Bayibuli egamba mu Luzungu my people perish my people perish for lack of understanding okubula okumanya abantu bange basaanawo olw'okubula okumanya kati eggwanga lino lyonna lisaanyeewo naye ng'ate ffe tumanyi abantu bamanye ekyokukola bamanye ekitusaanyaawo naye bakikoze deliberately
okutusaanyaawo nga kati boolaba Museveni we yakikola deliberate okwavuwaza bannansi n'abakolera bannasinga bagagga bambala balina kasente mukama wange tandikira kubona lebo lutamaguzi oyagala kulaba bwe buli mu ggwanga lino tambulako mu byalo ennaku zino abantu emmere yafuuka kamere abakolanga ne kati okukola tekukyaliwo era njagala kwebaza nnyo Professor otera okuba obuyimba njagala kwebaza nnyo sirakulira nnyimba za wano kujja kompiriza njagala kwebaza nnyo oneebalizaako mu programu ye y'ennyimba Professor omusajja gwe bayita King Saha yagamba yakubya akayimba kali awo ka mulembe nnyo obadde tonnakawulira yagalidde mukulembeze banna yakubya akayimba ketumanyi bakayita okundi ebiseera ogamba biseera ogamba kayimba kyako ndowooza kekondoza akagamba basange mwanyitulina waffe enguudo byafuuka bigugamba ajja kwegatteko mu programu y'ekikadde mukulu King Saha owuliriza nnyo programu yaffe weereza Professor akayimba ako we bakayita era nja kukuwaayo enkoko bofuna akadde King Saha ng'oyitako eruweere akayimba kakusanyusiza nnyo kansanyusizza nnyo era nakizudde nti eggwanga lino lirina talanta nnene nnyo era sebo nkukusabye kubanga oli ataako kaka sebo webuzibu bwammwe kakati eggwanga lino lisaanyeewo olwa abantu baffe kubanga bamanyi ekyokukola naye ne basalawo butakikola deliberately nga boolaba ennaku zino osanga minisita nga bamutwala ku makya nayita ku wanuwe ne ku pavement babavugirako kati balamuzi ba minister bonalebo nze nabagamba je mpiteyo sikyagala mutuyite bonalebo mutuyite bakiise eggwanga terikyalina bonalebo sebo o testify nze eggwanga terikyalina bonalebo Professor ebiteeso tugamba nti ndi ne katula mu state confession is causation ekitiibwa ky'obwahonalebo akyeyambudde biti mutuyite bakiise ku biti akyeyambudde bakiise gwe kigambo kisinga okunsanyusa nti bannamateeka musomasoma nnyo ebitabo olw'okuba gwe ebiseera bye bimala mu byafuzi oyinza okuba tosoma nnyo kiki kyobuuza nga sikimanyi ekigambo kye bayita honorable kitegeeza nti ebintu byonna byoteesa mu house biba honored naye tubeera mu ggwanga nga waliwo akakundi akawamba ensi yaffe nga katukapchalinga ne kapchalinga n'ebirowoozo by'abantu betwaliise ba honorable ngaffe ne muteesa mu parliament tutusazeeyo kino naye ne bawulira nti the parliament yateesezza Museveni ateesezza bibye tuba tetukyali ba honorable tuba tufuuse bakiise abakiise bakiyita batya mu luzungu representatives representative honorable omulaba muyite representative odibaze eggwanga realities seriwe era wetwagamba abantu baffe wano maama wange yagamba ayagala kulabako nga munyooma banayo odibaze eggwanga bwe twagamba abantu baffe nga munyooma era bye nawulidde ne mu kayimba ka King Saha sinabaga zitera kuliriza biyimbayimba byawano ebisinga kuba tebiba mulamwa naye waliwo ennyimba zempulira ne nga nti ono ayimba abantu baffe bonna abali wano mu ggwanga kasita baana abakye bayita ensonyi oli bwakugambanga nti nze sirina nsonyi kwegayiridde musegulire ne bwaba muganda wo musegulire ne banaaba ensa nosanga omuntu alina okukola ekintu kyalina okukola naye because of money nakola opposite ne mukwasa omuntu ekkubo nti ekkubo lino Museveni tweweze sente likolebwe n'atuula eri ne baddiira be n'abagamba balya insi 5 mukoleeko 2 abantu ne balya sente zammwe ate ne mukomawo ne mubakubira mu ngalo kuba babagabidde obukunkumuka ensonga lwaki nkugambye tetukyalina ba honorables tulina ba representatives nange ndi mukiise mu mbeera yonna ba honorable bayingiriramu wa ati kyembudde kyembadde nkuliratinga nze tekinnetagisa nakukeera wange kumbala naye nga tubadde tukubiriza abantu okola kubanga gavumenti bwegamba nesaba 320 billions netusaba sente nze ntula ku finance committee netugamba twalocating esente zino abantu basobole okubalibwa mu budde newakubadde abantu bo banoonya reason ze batalaba okubabala obabala kubateerawo makubo wagaana deliberate togenda gate amakubo bagataddewo va ku bino byolaba ku TV
bano bakubira obabala kubateera ddagala mu ddwale eddagala bwe mulitwala emisana ekironga mulijjayo obabala kubawa musaala nti maybe kubaga ati ne muntu afuna omusaala era balubatu bebafuna kati omuntu agera neebuuza naayita mu mubaka wo wa parliament nti waaye representative wange nkigamu kiddamu representative wange omukiise wange lwaki mutubala nga n'omuntu olaba alina konsa memba parliament ayinza kunyonyola lwaki mubalibwa kakati ne bw'omunyonyola nze tubadde tugezaako okubanyonyola kubanga omugambe kuva luli babala nkyukakyuka kye yaliwo ogenda okwekanga bambi ono ne bwe bamubala nga tolabawonja babala okulireetinga services n'omuwendo gw'abantu n'omanya nti wano bwe tuba tubaze nti ekitundu kino kirimu abantu bwe bati beetaaga amalwaliro amalwaliro kakati almost ga private ge gakola olaba ebizimba awo ne bakugamba lino ddwaliro lya gavumenti naye nga almost buli kimu ofunayo kya ssente ng'erinnya lyasigalako nakaseke main hospital government hospital eryawa maama wa gakibayo omukyala mukabano mukakabano Lyantonde main hospital Lyantonde main hospital oyina kuwayo kasente olina kuwayo sente abatawaddeeyo sente teryakukolako nga n'abasawo bennyini bovaayo okublaminga noka naye n'omusawo atafa ku mulwadde kuba ffe luli edda ng'omuntu we baakutwalanga mu ddwaliro ne babanga tebannaba kujjanjaba n'omusawo okukwatako obukwasi ng'otandika prosesi y'okuwona naye olwaleero ku mulembe gw'abasaatuusa omusawo ayagala kusikanga ali mu nsiko akuwalula akusuula eri abambi abantu abalala ne beebaka ku seminti abalala ali awo okumanya ffe abava eruweero twejjusa obote twakunenya wakola ensobi naye ebbanga bwe liiseewo tukizudde nti twalinako naffe ensobi bw'okyawanga omuntu olekamu akatonotono obote singa yali afuga eggwanga lino n'amiini President Museveni nga wa muchawo nze ndekamu akatono tutera okulya we mwebaza nti yaleeta otulo n'akasimu bwakubira okwata bayitako bafuluuta emisana akasimu bwakubira okwata sikwata ate mu meeting mu State House nayo sigenda kikuyaga bali bekule mu nyumba nti abasajja nga bobote n'amiini bayagalizanga nnyo eggwanga lino ne bannansi ng'era oli bw'oyogera nti munnayuganda ng'okiwulirira ddala ensonga lwaki olaba ennaku zino ne bannaffe abava ku nsi ez'okumulala ne babeera wano oli okumuyita nti munyarwanda akiyita kivumo nobuga ati nedda abanyarwanda nabo katonda abatonda nabo gye bali topitotwa omunyarwanda nedda kakati nkugambye abanyarwanda okubayita abanyarwanda abasi munyarwanda oyo abanyarwanda bayagala nnyo okuba abanyarwanda gwe gamba gasumbaano lenga n'agaana omuvandimwe mama afisa taliko simuwuliriza yagala nnyo nasazi Monica kanyarwanda yogera bulungi balikiriya nnyo omuvandimwe nasazi Monica nkutumiddeko nnyo yagana nti ye bamuyite muvandimwe basumba yaleetawo endagimwe kakati abantu bateekangawo kye bayita national pride ng'okuyita munnayuganda you feel Ugandan nga katife wano mu mwaka gwa 1986 Museveni ngazze wano yatta kye bayita pride ng'abantu beenyumiriza nnyo okubeera Omumerica nze ndi mu America naye amini waliwo eri ensomesa gyali ataddemu bannayuganda n'obote ey'okubaagazisa ensi yaabwe nga bw'otuuka mu ddwaliro tosooka na kubuuza nti ono musawo kyankolako a doctor is a doctor regardless of where you come from. A teacher is a teacher. Obanga wava Lyantonde Kabula oba wava Mbalala oba wava Mbale. In fact bali bataddewo ne system nga tukola ne ze Twitter regional interchange mu education ng'omuntu ave waffe Nakaseke n'asomera Enyakasura ng'omuntu ave waffe Luweero n'asomera eno Ebutiki era bakyakikolera bakyasomera ku mulembe gw'abasaatuuse byo byonna babisse basomera mu masomero ag'enjawulo twabanga ne ze bayita regional school pride schools nga bw'oyogera ku King's College Buddo bamanya oli mu Uganda ya Buganda St. Bernard's College Kiswera ku Miryango College bw'oyogera ku St. Mary's Kisubi kati n'ofuluma no mu Busoga nga bw'oyogera ku Busogazi College Mwiringa baga Butiki n'ofulume na Bumali n'ogenda eno mu Mambuka Ombaki
noyingira eno mu banyankole balinanga ntale naye kati abasajja abavanduzi bano bwe bajja buli kimu kyonna bakisse amasomero gakyali yago goyogera kugakyali yogasomesa bulungi nnyo era abaana bakyagasomera pride yabwe yafa tebakyeyogera nga ntale school tegacha ate olaba Semakerere fo badde ng'Emakerere nga tugamba we ne Harvard of Africa naye olwaleero osanga ne profesa nga temugudde olubege abanja alaba omwana gwe yasomesa lwehululu akola mu Uganda Revenue Authority alina sente profesa ze bamusasula lwehululu zaguliramu embwayo ennyama wiiki zebasasula profesa omwezi kati bana abasijja bwe bajja data kye bayita national pride n'omuntu ogenda okumubala asooka n'anoonya reason pride lwaki ombala kunkolera kiwandekawo tompa makubo amalwaliro wagwandekawo education witta newunya n'abapoliisi be babaze kubanga abapoliisi nabo lwaki omupoliisi tebamubala anti kati omubali omukoleko ki bajja bakoleko omupoliisi omanya abantu kibadde tebamanyi omanya okole ki esoko kuteekateekera oteekereteekere wansuulawo for the last 40 years wakatandika okundaba kati kanjagala kugamba omubaka wa palamenti nga yayogere atuwuliriza sebo bino byange nekola disclaimer ojja kubikolera eri mu state house yamu kakati mbadde nkugamba ffe tubadde tukaka abantu baffe n'okubagazisa okubabala nti genda bakubale regardless tumanye embeera mbi tumanyi tebajja kubawa mirimu olumu babalanga abantu batusobola nti bajja bawa mirimu ne kati otuuka kuba CEO b'eggwanga bonna bava mu kitundu kimu eky'eggwanga all the CEOs of this country come from one region ennaku ezo omukyalo ono akulira Equal Opportunities Commission Shafia Nalule yali member of parliament ennaku ezo waliwo akakiiko kaffe aka Equal Opportunities babagamba mutuleetere report tulabe regional distribution y'emirimu gy'eggwanga eno ku top ne baleetanga ebitundu 85% aba CEO bonna bava mu kitundu kimu eky'eggwanga ne babasamoninga mu state house mu 7 ne batuula wali kwash the report era report naffe twali tugenda gidiscussinga ko mu parliament the report was recalled kakati tosobola tulaba yes tukaka abantu baffe mugende mbabale mugende mutekeyo bye bababuuza nze waliwo eyambuuziza wali ofunye ku sente za PDM program za government ne mubuuza sente za PDM nziwulira nange ne wakubadde mukubala bakikubuziza bakubuuzo namwe babawa za government programs za government kati gobuuza nze bampanze ndi mukongo mubaba ka parliament babawa senza PDM kati kankubuuze nze siri nabanganda zange obayina bondoze kati je bali Masaka ekitenga je bali mu gwanga lyonna kakati omuntu wange ne bwembanga mulina wano ne mugamba nti why sijja kuwa buli kimu nawe genda accessinge kuki government programs za government nensanga maama wa gakibayo yali badde takera na kulunaku lwaba maama kuba mulanga nti sina kemperezaayo nawereza nedda sebo nawereza simu yange tokibeera konze nawereza gambe ekyokulabira ejawuna lebosekasi yali badde takuba mulanga nti maama embeera mbi nga wabeerwa ebintu gavumenti bekikikakatako nti omuntu bwalwala kati waliwo endwadde zino ze bayita special cases ng'eza kansa ng'omuntu kimukakatako gavumenti yo yennyini okumujjanjaba kubanga obujjanja buli beyond family ye tesobola naye n'otuuka wali ekyuma kya kansa kati naye bagamba mbu kyafa dda simanyi emyaka emeka kyetwateekamu ssente ogenda okulira nti Museveni yazimbye amasomero e Tanzania ogenda okulaba amasomero ge yazimbye we gafaanana nga ga mulembe nnyo oyo bwina avaawo ya president yazimbye amasomero e Tanzania sebo byenjogerako nagaye ndi mukulembeze siwaayiriza era sebo esomero sebo gakibayo gwe munabwe njogedde lya bulimba njogedde lya bulimba sinako kumanya sikyogako kyesinako kumanya kakati sebo nzenjirirako okumanya kubadde amazima ogenda okulira nti tiimu yavudde wano negenda e Rwanda nezimbayo ntale ow'ekitale nnyo nobuuza nti kakati fu wano mu Uganda yes mutubaze tetuganya era tugamba abantu baffe okubabala naye ensonga zaffe ziri luddawa ezitubazisa
kubanga mutugamba okutubala mwagala kutuwa services ekirungi n'okuteekateeka naye gwe omuntu ateekateeka nga kiringa profesa Bonojje waffe e Nakaseke n'olaba omuntu ali mufumbira akufumbira okuva ku ssaawa emu ey'okumakya Lutamaguzi bakufumbira okuva ku ssaawa emu ku makya neziwera ssaawa 12 kyayita nabakujja otuuka n'obuuza nd'onaafumba kyayi akola ki kakati bwe mubeera mu ggwanga nga bababala naye nga bano balina ebiruubirirwa byabwe ebyenjawulo ennyo kubanga sebo nze ni musajja mulimi era nagamba President Museveni nti bw'oba oyagala eggwanga lino lifune economic revival olekerawo okwewola kuba kati weewoze buli kyeggwanga kyonna okitunze fakiti tewali kyoti kisigaddewo n'obuguudo bwa train anaatera obutunda ng'oyagala okutambulirako bano tebalina kirooto kikolera bannayuganda kirungi ng'okyabalabawo ngamba gwe maama wagakibayo omukyala mukaaka bano okyabalabawo kujja ng'okyabalabawo balina biki bigendera birala birungi kakati ffe twali badde tugamba ffe watusanze mu kyalo ng'otubuuza okola mulimu ki ngera bwe bambuuziza kwambe nti nze munnabyabufuzi nze nga sina politics ze temporary job era kyova olaba abantu abajja ebyobufuzi ne babifuula mulimu bwe baddayo baba banaku nnyo n'osanga nti omusajja ali emupya ebisanja 4 naye ng'omuno anoonya n'omutwalo n'agulomba nga tagulaba n'osanga nti MP yali omusajja yali ssentebe w'e C5 ebisanja 4 ng'anoonya omutwalo kubanga abamu ebyobufuzi babifuula ki mulimu nze nga sinafuuka munnabyabufuzi amefama era sensa seno ngeze okumbuuza katugende abali basibule bode tuwende naye nga tandetera sensa zokumbuuza ali badde ngamba nti ombuuziza ndi fama birowoozo ki gavumenti byerina eri ate nga nawe obuuzo wa sensa oyo ate obuuzo oyo yaza information kubanga eno information tekoma mu sensa ejja mu parliament egenda kujja mu parliament mbuuze nti yes baatubaze ffe nga abalimi naye nteekateeka ki eya gavumenti gyerina eri abalimi kubanga tulina abalima kasooli mu large scale regardless tulina abalimi abalunzi b'ente kuba omulunzi w'ente naye abalibwanga omulimu gavumenti omutegekedde otya tulina abalimi bavanya bavanga eyo mu bitundu by'e Masaka eyo kitundu kikino kyalimanga nnyo vanira ewavanga honorable former MP Kiyingi Bukomansimbi esa abantu b'e Bukomansimbi eyo bayidayo balimi nnyo nnyo waliwo bakwagala jiro n'abakyalirako nja kubakyalira abo baba baagala nziyo bakyalira bayite Kyagulanyi president mujja kunda ojja kukwatagana ne honorable Ruth Katushaga kakati mbadde malizana kyonga basibula kakati bwe tumala okufuna information ono oba data oba bano bamukulu Sekasa abasoma go bayita data nga tumaze ofuna data ne tumanya nti ono data tugenda muteekawo mu kutandika okukubaganya ebirowoozo ne tumutwala mu NPA National Planning Authority National Planning Authority eyamuvawala omusaadde oyo omusogo omugezi eino omusaadde oyo omugezi eino era nali nsubira yagenda okuba ne Governor wa Bank of Uganda kakati wogatta NPA nange nkwagaliza golaba gwe nsobola okwagaliza okuba CEO wa UCC nzojagaliza banga sebo mukama wange nzojagaliza ki enaka kati wotugatta fe parliament ne tukwataganye naba NPA National Planning Authority in conjunction with the cabinet oba executive nga tutandika nti data ono tutandise tutyo okulaba gwe bajje mu field nga tumuteeka mu practice nga aganyula abantu abo bennyini be babaze